Zino zensonga zange lwaki siwagira NRA, lwaki siwagira NRM, lwaki siwagira government ekulembera yolo Kaguta Museveni era nga ngamba it should step down. Kubanga it is considered to be one of the most failed government ever on this planet because of its poor decision making, because of its poor negotiation plan with the business with other governments, because of its violation of dignity and human rights plus other issues ngabo ngendo ozogera kuwa manga. Esooka tulina ekizibu ekyokusaabaza abantu ku bizinga. Gavumenti yaffe kyeyasalawo okukola kwe kubanga epangisa Ferrari bilioni 18 omwaka ng'ate Ferrari empya egula bilioni 17. Kati nze nganze amanyi kye bayita governance nga ntunuulira eggwanga lyange n'okwagala oliteeka ku level eddako sisobola kukola decision efaanana bw'ekyo. Afazaali nsacrificing omwaka nga people are struggling with transport naye ne saving ebiseera byabwe ebisinga obunene eby'omu maaso. Ensonga ey'okubiri kwe kubanga gavumenti eno yatuteekako ebbanja, eddibu ly'ebbanja n'abaana baffe bagenda okusasula nga tubanjibwa wabweru w'eggwanga trillioni 16 ze tulina okusasula ku interest nga togasseeko sente mmeka ze twewola. Domestically tulina ebbanja baloko investor batubanja lyotamanyi na muwendo. Onfuna bulungi kati economically tetusobola kubanga tuli in that status of debts nonsuubira nti nze nja kuwa credit abantu abatukulembera amalabanga abafeeriya. Tunuulira institutions engeri gye zaawambibwamu nti they are not independent in functioning. Njagala otunuulira akakiiko k'ebyokulonda decision gye kavudde ne kakola nga kagamba procedure kagenda okuyita okusengejja abantu abagenda okusemba abo abagenda okwesimbawo ku bifo nazala kya president. Akakiiko k'ebyokulonda kafaaki kalina allowance ya myaka 5 nga akalulu akasooka kawedde okweteekateeka okuteekerateekera akalulu akaddako. Institution bwebanga ekolera gavumenti ng'ekolera bannansi mu kwagala n'okuteekateeka akalulu akalungi, lwaki bali badde bateekawo obudde obutono bwe buto ne condition endala ze baataddewo? It is a sign of a failed government. Ensonga endala tunuulira economy nga bweri. Basically biki bye tujjamu sente zijja mu ggwanika liggwanga? Resources ezifinancing budget zeziriwa ng'oggyeko sente bannansi abasuubuzi ab'enjawulo omusolo gwe basasula ku URA. Biki ebirala byogerwako tebyogerwako? Bafuddeyo ensonga okubimanyisa abantu oba tebafuddeeyo? Nolwekyo bintu bingi nnyo nze bye nsobola okuyimirirako ne nkugamba nti this cannot work out. Ensonga ddala esembayo kwe kubanga omukulembeze abantu gwe basimba mu mugongo ne bamala obudde nga bamutaddemu essuubi n'okukola gatherings najja gye bali n'ababuulira biki byagala bakolera butya bagenda okuuma obulamu bwabwe obuddako, n'akeera enkya nga bamutadde ku interview eya CNN eya BBC n'akola statement nga munnamawulire amubuuza nti Abannayuganda bakusuubiremu ki? N'agamba nze siri servant of anyone. I'm a servant of my kids, of my daughters, of my family, of my relative. Kati nze ngazi omuntu ategeera for the next time sisobola kuvaayo ne muyimirira mugongo. Ensonga endala emyaka gyalina tegimusemba nze kumuyimirirako na kubeera sekiwa kusekiwalinga bulamu bwange buddako mu maaso nedda. Nolwekyo mmwe abakuba pokopoko nga mukubira abasajja bano ekikopo ebintu nga bino mubitunuulira oba temubitunuulira? Tunuulira demokrasi engeri gyavuyibwavuyibwamu. Omuntu n'atuka n'agamba nti ffe tusalawo oba olya akalulu oba tokalya, oba okulembera oba tokulembera. Ngazi ffe eggwanga they owned it.
nga mwalisangawo mwajja buzzi. Kati kankubulire ebimu ku gavumenti byesinga okutya mu structures zaayo ne bweba ekozesa abo abalimu abantu be bawuddisa obwongo kwe kubanga system eyo esobola okupenetratingamu omuntu aina clear vision, aina different ideas, okubanga tasobola kusubscribinga ku kyabwe. Kati batya omuntu yenna okufuna opportunity okugiyingiramu. There is a big worry. Nolwekyo ffe ng'abaagala eggwanga ku mutima, ng'abamanyi obukulembeze obulungi obukulembera eggwanga, buteekeddwa buliwo ku aiminga ati kulaba nti busitula bannansiini geno okuvira ddala kasente akabayingira mu nsawo, saako n'okulaba nti eggwanga likulaakulana ini geno ng'ovudde ku sente zingira abantu mu nsawo, omuli infrastructure development, omuli okukyusa people's mindset towards the development ne mu models ez'okweyisa obulungi mu society, omuli okutereza ebyobulamu bwabwe, ways of life nga basobola okubeera mu bulamu obulimu amasanyalaze agatavaavaako, okukozesa internet nga waliwo fair prices mu miwendo. Onfuna bulungi institution okubanga ziri independent era nga zifunctioninga obulungi nga twali influence ya muntu yenna, okubanga omukulembeze tasobola kubanga alina selective mu ngeri gya empoweringgamu abantu. Omuntu n'abeerawo ng'agamba ngenda genda wa President Museveni ampeyo obukadde 3, ngenda genda bwe mba neyanjudde omukulembeze bw'eggwanga mwanjulire ebizibu byange byonna, yagenda okubimalira. Tewateekeddwa kubeerawo any allowance ku mukulembeze omulungi. Buli eggwanga lyonna we libeera n'omukulembeze ng'abantu batuka ku level eyo, obwo obukulembeze bubeera failure 100%. Nolwekyo ffe ng'abaagala eggwanga lyaffe tulina ensonga ze tusobola okuyimirirako ne tugamba nedda buno obukulembeze tebulina gye bututwala, nga bwe bukuliyeti nga abaana banoonya emirimu, nga bwe bulemereddwa okustandinga ku policies ezigatta bannayuganda in general nga bolaba minimum wage, naye ne zireetaleeta ebiteekateeka ebigezaako okunafuya saako n'okugezaako okweteekako enkomera nga tebaagala kuwa birowoozo birungi eby'abantu abalala basobola okwegatta mu sisitimu ne babaleza eggwanga ne ligenda waggulu ku ntikko. Nze sisobola kubeera nga ndikomendinga eggwanga oba gavumenti eyina self interest nga tegasseeko interest za ggwanga lyonna, kubanga eggwanga litembeetebwa mu kwagala oddigattako n'okulyongera mu maaso ebirowoozo by'abantu bonna, si birowoozo by'abantu batono. Buli eggwanga liribeera n'ebirowoozo by'abantu abatono bwe bati lirwawo okukulaakulana, enkulaakulana ebeera yakasoobo n'ettemu libeera lingi, omuli okwagala okukwata, okusiba, okubonyaabonya, okutulugunya abo abaze n'endowooza oba olyawo ezisobola okukyusa obwongo bw'abantu, nga baagala either batika mu makomera, nga baagala obatulugunya, nga baagala n'abantu bafune entiisa nga tebasobola kweyogerako mu buli kintu kyonna olw'okubanga bo balina hidden agendas. N'olwekyo omukulembeze omulungi agula economy, aleeta security mu mitima gy'abantu, nga n'omuntu alina ekintu ekimunyizizza, waliwo freedom of speech nga tewali mutiisatiisa, ng'asobola okyogerako ne wabeerawo alternative. Onfuna bulungi. Kati gwe bw'obanga ovaayo ng'oyimirira ku nsonga ezikuwagiza obukulembeze obuliko, oteekeddwa okutebolinga ensonga ezo nga buli muntu wenna bw'azitunulamu asobola okuyimirira naawe omugongo. Kati gwe ku byennyinnyonnyodde sirabayo w'oyinza kufunira confidence esobola kuyimirira nange ku podium nga tulina bwe tusobola okutegeeza bannayuganda butya bwe twetaaga okukyusa obukulembeze mu ddembe awatali kuyiwa musaayi, ng'olina ensonga z'osobola okuyimirirako. Oli n'agamba nti ye nkuwadde ensonga y'ebbanja litubanjibwa gye tulina okusasulirako interest za trillion 16. Structure ki egenda okusasula ssente ezo tuwone ebbanja? Jjukira gavumenti agenda okufuna obuyinza nga Uganda tebanjibwa, nga Amini asasudde amabanja agatubanjibwa. Kati gwe kiki ky'otugamba? Mwalaba ebyuma bya KCA babitunda Rwanda, ebyuma by'omulaga ebyali badde bitesinga abantu ku bulwadde bwa kansa babitunda, naye bwe weebuze baani ababitunda? Kati gwe kiki ky'otugamba?